amawulire agaliwo kaakati oba oli awo gendagala nkuweeko gwe omulabi waffe naawe awuliriza ge ga Dr. owa Forum for Democratic Change ng'ono ye Ssenkulu Dr. Kizza Besigye bassebo ne bannyabo osobola okuba ne kukakasa nti oba oli awo mu kaseera kano akubye ku matu mu ngeri oba oli awo ereetedde bannansi okufuna ku kamwenyumwenyu. Musajja mukulu ono ng'abadde yalwala ebirwadde ebikambwe, ebirwadde ebikakali ebiva wakati mu kukulusanyizibbwa kwe yayitamu, wakati mu struggle gy'alimu ey'obwobufuzi ebbanga eriyise kyenkana lyonna ng'abadde ajja agenda mu maaso okubanga alwanagana n'endwadde zino. Ate bassebo ne bannyabo osobola okuvayo ne nkakasa nti oba oli awo Mukama Katonda amujjukidde. Ono we twatuuka mu mwezi gw'osobola okuyita ogwa February gw'omulabi naawe awuliriza, yatambula n'ava kuno bw'atyo n'agenda mu kibuga Geneva okubanga ajjanjabibwa ebirwadde bino ebikakali ebyali bimubala embiriizi. Bw'atyo bw'atuuka wali mu kibuga ekya Geneva, abasawo baamutegeeza nga bwe yalina okubanga agenda mu kyosobola okuyita forced quarantine oba okweyawulako mu ngeri ey'obuwaze, agamba nti ekintu oba oli awo kye yagondera n'akikkiriziganya nakyo, bwe batyo ne bamuteekako obujjanjabi obw'amaanyi. Dr. Kizza Besigye yateekebbwako ttiimu y'abakugu okuva wali mu kibuga ekya Geneva abaamukozeko kyosobola okuyita full body check-up nga mwe mulina okukebera omusaayi kasuwa ku kasuwa okukakasa nga obulamu bwe oba oli awo budde engulu. Ate musajja mukulu bambi Katonda n'amutaasa bw'atyo n'alabika nga assuuka. Weetujjidde ku mpewo kati nga musajja mukulu Dokitaali amaze okuba nga akomawo wano munda mu ggwanga erya Uganda, era bassebo ne bannyabo tukikakasizza ng'ono kaakati waali mulamu atemya bukofu. Ensonga bw'essebo ziri, obukozi tugenda kwongera okukolera okufaffetta wakati awuliriza egenda kukuleetera obumu ku bulabe obw'amaanyi bwe yafuna wakati mu gy'osobola okuyita tocha gy'ayiseemu mu struggle y'ebyobufuzi, nga n'ebimu ku birwadde ebikakali byasaasanyizaako ensimbi mu mawanga ag'enjawulo byaviira kuba ng'ono yayisibwa bw'atyo wakati mu kugezaako okulwanirira bannansi oba oli awo okutwala obuyinza. Ngenda bikuleetera byonna kukola ekintu kimu, subscribe ng'osharinga okomentinge, tweyongere okuba nga tukukolera okufaffetta okw'omusinzi yonna gy'osinzidde mwana wa mama omwana wa taata. Yenze Semanana Moses Hope, Kampala Media TV, yonna gy'osinzidde.